Entiisa mu magye. Mwami Yosete Buhabulwa ne mutabani we Muhoozi Kanyerugaba ebigambo nno birabika nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine byabagamba bitandise okubatuuka era batandise okubitegeera. Omanyi bano beebuzaabuza balowooza nti bategeera nnyo, batulowooza nti be balina bokka ekyokuddamu era sometimes baleetera abantu okulowooza nti bo be baliwo bokka. Naye muganda wange, mukwano gwange, twongera obajjukiza n'obategeeza nti ebigambo weewaawo bingi byogerwa, bingi bikolebwa, bingi biriwo mu kusoomoozebwa okw'enjawulo era bingi weebiri okulaba nga bimalamu abantu bano eddembe. Naye twongera obajjukiza n'obategeeza nti Uganda eno mu bukulembeze bwa Kyagulanyi Ssentamu buli kimu kijja kutereera. Era twongera okujjukiza buli omu alowooza nti nno lino eggwanga lya muntu omu yaligula n'alifunako ekibanja nti yagenda okuba yekka nga yayogera nga tewali mulala ayogera. Mukwano gwange, ensonga yandifuukamu enzibu ffe nga bwe tulaba ebintu n'embeera gye bitambuliramu. Twongera obajjukiza nti abantu bangi bavuddeyo ne boogera ebintu, ono n'ayogera ki, ono n'ayogera kiri, oluusi nga babisengese bulungi, oluusi nga tebabisengese bulungi. Naye mu ebyo bye bagenda mu maaso n'otwogerera mwe tujja okufuna ebinene eby'enjawulo. Tulina omulamwa gumu gwa kulwanira ggwanga era abo bonna bonna abali ready okununula eggwanga bajja kulinunula oba ddi oba nkya oba luli oba jjuuzi oba ddi, but time will come. Waliwo obudde bwa buli kintu era ekintu ekyo obudde bwakyo bwe kituuka abantu bangi bajja kukyaniriza. Naye abantu abamu bo balina bigendererwa birala nnyo ebiri different oluusi ku by'abantu abalala era abantu abo sometimes tebawabulwa. Ne bw'omugamba ekituufu akiraba ng'ekikyamu, nekiwandimugambye kino kye kituyisaawo munne ng'akiraba ng'ekitamuyisaawo. Naye ng'ate oluusi omulamwa omukulu guba gwa tuteeseteese tutya okulaba nga wano tuyitawo. Though abantu kyabalema okutegeera ne kibalema okumanya, naye mu byonna mulamwa gwa kununula ggwanga era tusuubira nga tukkiriza nti tujja kituukiriza weewaawo okusomooza weekuli. Bintu bingi bikolebwa, abantu bangi baweddemu amaanyi, abantu bangi bafiiringa nga bali disappointed mu ebyo, naye tulaba nga buli budde bugenda okukyuka n'abazibuka amaaso beeyongera. So kyandibadde kirungi gwali akyalina endowooza endala alaba nga ebintu bitambula bulungi n'ozibuka amaaso n'ogamba ddala ddala waliwo ekirina okukyusibwa, bintu tebitambula nga bwe byanditambudde, olwo n'odda ku mulamwa omutuufu nga tolina gw'ovumye, ng'okumye empisa ate era ng'okumye obuntu bulamu. Tewali kikuggyako, tewali, wabula kijja kuyamba ggwe ne famire yo n'abantu bo okwerwanako okulaba nga nawe olina ettaffaali ery'enjawulo ly'otadde ku ggwanga lino. Naye buli wadde oneesirika oba tolina ttaffaali ly'otadde ku ggwanga. So kikyo baganda bange, tubeerewo, tubeeremu, tutambulire wamu, twerage omukwano, twebeeremu, buli kimu kijja tambula bulungi eri ggwanga lyaffe lijja kununulwa. Tunaba basiimu nnyo nga buli muntu akola ekituufu ekimugwanidde era ng'akola ekyo kyalina okukola okulaba nga eggwanga lyaffe litambula ate nga linunulwa. Kitwagala kyokka, tewali kirala kitwagala. Just that's enough for us to move on. Nani wao wanakuwa ngoja kwako namna hiyo? Watu natusi hakuna, sina redio hapa, ni maana jirani tu. Si ndio nao wako na huyo Ruto na Museveni. Ruto ni mtoto wa Museveni. Unajua vizuri. Baba tunatusiwa huku vibaya sana. Unajua wanaongea nakwambia wachana na wewe, nyamaza. Mwezi kujisimamia wenyewe. Mtu anachukulia nchi yenu kama boma yake. Sisi tuna usemi huku, ukiongea na wanatusi tu. Hakuna usemi. Alafu bwana sema msimama kama wanaume. Mnaona sisi hata kama unaona hii tabia yako huko nyumbani ya kidnapping watu na huku pia nani banaanza kuchukua watu wana. Sasa wacha nikwambie mkubwa, kila mambo ambayo yanafanywa kwa Uganda sawa hii zinafanywa huko Kenya. Sasa hii Kenya pia wanalia. Wanalia tu. Alafu wasiongee mambo mabaya kwako, kwa sababu
kila mambo mabaya huko Uganda huko Kenya. Alikuwa minister mzima, alikuwa Anthony General. Sasa akabadilisha akakuja na kuwa minister wa umma. Alikuwa na kijana yake, alikuwa anaitwa Justin Muturi. Wakati maandamano yalikuwa ile ya mwezi wa 6 na mwezi wa 7, hiyo ilikuwa kali. Kijana yake alimchukua akaenda akampeleka NIS. Sasa akaenda akapigia president simu, president akachukua simu. Mwenyewe akaenda State House. Akamwambia mtoto wangu amedikinapiwa. Akapigia mkubwa wa NIS akamwambia sisi tuko naye, akawaachilia mara moja. Hiyo mambo umejiona kwa gazeti. Sasa mtoto wake ameruka kichwa. Juzi hiyo minister akaenda kaenja kaongea, sababu anasema anataka kumimpeach. Kwa sababu wataki mtu aongee kwa mambo ya serikali. Wacha tuombe Mungu. Hivi vitu vinafanyika huko kwetu Uganda, hivi vinafanyika huko kaka. Siku za huyo mzee na familia yake zimeisha. Usiogope, ngoja kidogo. Siku nzima brother. Siku nzima brother. Sawa, nashukuru sana kuongea na wewe. Haya, asante sana. Mungu kulinde. Zaidi ya kufundisha wana Uganda. Haya. Hello. Sebo. Kale mukuru nawe je bali kwasema. Leo waliwo ebintu ebireekana. Hello. Sebo. Musomesa kulamusiza mukama wange. Nkale sebo nawe bali kubeera. Webale kuweereza kuwanga ow'ekitiibwa. Amina, yita mu bwangu dakika 2. Naye nze ebigambo byange bigenda kubeera bitono nnyo nga bisindika ew'oyo omusajja gwe bayita Mpuuga. Mpuuga kyenjagala akole ekintu kimu, atwesonyiwe abeere ku kibiina kye kye yakoze. N'ebyo ebibinja bye byagamba byateekawo bino ebyali emisikini, ffe tuli beetegefu okufiirira eggwanga lyaffe. Kubanga kakati olwaleero Mpuuga ye yafuuse oba munabe yafuuse muwoozi. Naye bambi nze ndaba nga political career ye yaweddewo. N'olwekyo nze nsaba Mpuuga. Olaba abantu b'e Masaka bennyini bamwegaanye. Bwe yateeseteese obutebe ne bubeera nga bwereere. Najja n'akola statement ezitategeereka omusajja omukulu. Nze neewuunya n'okwewuunya okusigala nga bakyagamba nti nno wakitiibwa. Nze Mpuuga sikyamulaba nga wakitiibwa. Waliwo puroguramu gye ndabye nga bamutuumye edda erinnya noti Mpuuga bati mpunu. Noti Mpuuga mpunu. So kakati ebintu ebyo yakola yekakkanye yeesonyiwe ye NUP abeere mu movement ye. Waba mugezi agenda yambala omujoozi ogwa yero. Ffe tetugenda mulumbagana. N'oyo Gashumba n'oyo Kagege ate nze ndabula Kagege. Ffe omuntu we n'ale mu bwafu tugenda kumulumba era tetujja kumuziika. Kakati bwe tuba tufiiriddwa owaffe nabo batuleke. Mpuuga yavadda mu kibiina kyaffe n'akwata ekkubo n'agenda. Siraba ate lwaki ajja atuteekako embeera olwedde twalonze ddala omuntu eyamudidde edda mu bigere. Nze oba Nike wa Mpuuga, Kagege ne Gashumba batwesonyiwe babeere ku NRM yaabwe kubanga ye bakwatako. Ffe tetubalumbagana. Naye buli kaseera ne balumba pulezidenti waffe. Buli kaseera ne babeera nga balumba pulezidenti waffe. Naye nze tikya kankusiibule. Kale sebo balagisa. Kankusiibule ow'ekitiibwa. Kale. Hello. Sebo. Okuba essimu ate oyagala okuba sebo. Hello. Yeebale kwa Muganda. Kale sebo nawe gye baleko sebo. Awo Uganda. Yita mu bwangu tugende kubanga era kisigala waliwo eko. Oba olina essimu gyolabirako endala yisaamu eko. Kakati kumeseji ya Amos gyateekateeka okukola basosoja omanyi twagamba Mozi ne kitaawo tumugamba nti okulonda kuyinza obutabeerayo naye ate kuyinza obutabeerayo tigalaku wabula wayinza okitwa okulonda tekulwaddeyo so kati bakikola ekyokukwata bafusoja naye bakimanye nti naffe tunoonya maati kiwulidde ekyo muganda wange ekyo nga nkitadde
pulezidenti waffe yalonze Mwanga Kivumbi. Mwanga Kivumbi n'adda mu kifo kya Mpuuga. Abantu abasinga buli omu yatafuse buli omu yayogedde ekintu ekyo byogera yenga ye bwalaba. Naye nze nsiiba ngamba bannayuganda pulezidenti kyakola teri kintu kyakola nga tamaze kiraba, tamaze kirowoozaako, nga tamaze kyefumitirizaamu. Naddala tukimanyi nti ekintu ekigoba omusota mu kituli gaba mafuta. Era omusota bwe guyingira mu kituli bwe guti bweva n'oyiwayo amafuta kkiriza obagaana guvaayo. Era bw'oyiwayo amafuta nga teniyo omusota wale gujja kuvaayo. Kakati ekyo kisigadde bannayuganda bakimanyi. Oluwa musota gujja yiwayo amafuta. Obulansi musota we tunayiwayo amafuta tegujja kuvaayo. Kitegeete muganda wange. So byebyo ebyalo. Kale so tuyanzanya sana. Hello. Hello. Yes, muganda wange. Je bali kusema. Nawe je bali. Kale so. Yes. So tuli ku nsonga za ggwanga. Itambwangu sebe dakika ina 2 genda maaso. Okay. So baganda bange okulwanirira eggwanga si kulwanirira puleti ya piraawo oba si kulwanirira kasooli. Kyetulimu tulwanirira ggwanga lyaffe nga ffe bannayuganda. Bwe kiba kikwetaagisa okufa ogenda kufa kubanga yensi yo toyinaayo ndala. Kyetugendamu tugenda mu protest vote. Kitegeeza nti target gye tulina ffe nga bannayuganda Museveni gy'atasobola kukontrolinga ffe bannayuganda ffenna okuvaayo ne tugamba nti ekikola ki ekimala kimala. So baganda bange I call upon you that mumumobilizinga abantu bonna kubanga ekintu kye tusigaza kiri kimu Museveni ky'atasobola kukontrolinga ye ffe ffenna. Kana network ekudduseeko. Hello. Weba kusebo. Kale so nawe bali kusebo. Kale so. Nze mwanira yeri ko state South Africa naye nga nze kivule Nicolas. Esebo. Kusebo nkubye ne mukulu mbuyo. Sebo ko oli ogeragenda maaso. Sebo ekizibu kya Uganda musajja munyarwanda. Ekizibu kya Uganda tetulina kizibu n'ekimu bannayuganda abatufutufaddeko okuva waggulu paka ku zino ekwezenge ziyingira buli lunaku. Ebintu byonna by'oyogera bintu bituufu ng'obudde buno ndi ku gulawundi naye ebintu byonna by'oyogera mbiraba. Obuganda bujjuddemu bakazi bannayuganda genda mu bitunufu by'okwetunda bijjuddemu bikazi binnayuganda genda mu bizinesi bonnabona buno obutinitini nti buduukaduuka bakazi bannayuganda abaana abaganda bali mu midaala gya nnyaanya. Okitegedde bulungi ssebo. Ensi yaffe kale tuvuddeko yeri kugamba nti munnayuganda yakutawaanya ne tugambyako obuzaabuza mbwate gundi abasajja balina hidden agenda. Omuntu ne bwe yandibadde munyankole teyandibadde bwati teyandibadde na fitina bweti. Amasomero ga indigenous olwaleero nze badde maze emyaka mingi wasiri mu ggwanga lino. Kuse ku masomero ge twasomerako amasomero agali abalala indigenous people bonna bagafulo byaffe ebyadda bakyatotadde obusomero everywhere. Buli luwumbi kya busomero, buli luwumbi kya kasomero, buli luwumbi kya kasomero. Ogenda okulaba basajja bannayuganda yenaabona bulungi stock bano bakyakakalo ssente ebintu byonna omusajja ono byayogera people. You must take it very serious. Then we have been able to say to the level where you know what you can say, what you can say, what you can say, what you can say, on body of a dollar center, but Gwangati. Therefore, he sent you a Yankole, Umbe and Rwanda. State from the Tuba Center. The reasons is there that the school, which you almost said, you have a good day, Uganda, Rwanda. Usiwasane kumazi naenda nenda inaweza security alati zero lero
tuyanza kale. Hello. Hello, teacher. Kulamusiza ssebo. Nkale nnyo naawe gye baliko. Kulamusiza ssebo. Nkale nnyo. Ale ssebo. Kati teacher. Nze ow'ekitiibwa Kabeja okusinziira wano e Saudi America. Nnyo. Teacher, nze njagala okugamba abantu b'e Masaka mwenna ti Mpuuga ekintu kye yakoze mukolo gwa kwebaza Sseggirinya okumutemeratemera abantu b'e Masaka. Tabalimba mbu yabadde akungubaga, yabadde asanyuka kubanga abantu bagamba Sseggirinya nti yatematema b'e Masaka. Ate era mwogwo omuluka Mpuuga gwatwala kyenkana. Kati awo yabadde akola omukolo ng'akola gwaki? Kubanga yalibadde na busanyufu nti omutemu afudde, naye ate n'akaayanira ne Mayite. Bannayuganda njagala mukitegeere, bwekuba tekwabadde gwa kalobo kalenzi, ye yabadde musanyufu. Y'ensonga lwaki ku mufu omusiraamu yaleese muyimbi mu Katuliki n'ateekawo n'ebimuli ebitakkirizibwa. Teacher, ekyokubiri njagala okutegeeza Abannayuganda ffenna mwenna abagamba nti tugenda mu kulonda, please kebera ndagamuntu yo 2026 egenda kuba ekyali validi. Bwe kiba nga si kyekyo bane temugenda genda mu kalulu kubanga mugenda tuukawo wali ku byuma byabwe nga tebikola. Mugenda kutuukawo wali eri nga ndagamuntu eri expired. So mbadde nsaba mukikoleko essaawa zino tugende ku pulaani endala. Otherwise tugenda kutuukayo nga ebyo byemuwoza mbu simanyi obululu bwe protest vote nga tebigenda kukola kuba mugenda kuba temulooze kyemuba mugenda okukaayanira ekintu kyalibadde kati obanja kuba endagamuntu teziri valid. Toyanza nnyo nyawo. Kyabeera bulungi. Kale. Hello. But when he saw me with the Radiants, you notice that the jealousy is over. Is it more these days? Hello. Yes. Try to look from this direction. Okay. And we do this at home. Hello. Teacher Fred Rumbuye kulamusiza kwa ssebo. Nkale ssebo naawe gye baliko ssebo. Nebaza Mukama Katonda akyakukumye kubaira omukyali mulamu. Ssebo. Always nsaba nnyo Bannayuganda bakkirize okusaddaaka ako kuwa esaddaaka bakuwa ebimuli byo ng'okyali mulamu. Ensonga yange ey'okubiri kembeereko mukaka mu Teacher Jaffa Teacher Fred. Olwaleero mbadde nsaba ojjoddeyo tukolere puroguramu oddemu otujukize genocide zonna Museveni zazaakola mu Uganda ng'otandikidde kuyiika Nnungu. Teacher Kwendi Kwoli 7 sekuwulira. Mbadde nsaba ojjoddeyo tukolere ka puroguramu ako ojukize Bannayuganda. Osanga Bannayuganda tugitegeera nti Museveni tiyajja kukulembera ggwanga lyaffe Uganda, ye yajja kutta, kubba na kuzikiriza. Ensonga yange ey'okubiri, Bannayuganda Museveni ebintu byonna byakola like any dictators of the world basinzira ku ntegeera yaffe. Tubajjukiza nti ekigenda okusimbuliza Museveni ne Museveni zimuwono mu Uganda, Munnayuganda ng'oddidde ebintu ebitalina makulu ku ggwanga ly'e Uganda mubimu amakulu. Basinzira ku ntegeera yaffe. Singa tunayimira wamu ne tugaana okwawulibwa ne bannabyabufuzi n'abo bonna abantu be nga bwe yaddira eggwanga Uganda n'alyawulamu busabu disitulikiti, tujja kusobola okununula eggwanga yaffe Uganda. Ekintu ekikyali ekizibu. Ensonga ey'okusatu, nawulidde nnyo ennaku
Press omu yayogera ku Bobi Wine jjo lwatuwa amasimu jjo. N'agamba singa tusobola okuyimirira ne tubanja Bobi Wine tebanaba kumutira mu kkomera tetumugyayo. Nabwe gutyo natuwulira abantu b'ekawempe nga batambuza Seggirinya Muhammad mu luguudo babaali bamutwala mu maka ge Kasanga tebaluddawa. Neŋŋamba naye bantu mmwe lwaki temusiima abantu be babakolera nga bakyali balamu? Seggirinya we yali abeetaagira muggala enguudo. Mazima Seggirinya mumutambulidde nga mufu. Bannayuganda tuli babi. Teacher Chemical Alfred Lubuye nsembyayo n'okwebaza bafuto soja. Teacher Lubuye waliwo akavidiyo kwatulaga nga omusajja bino Museveni and his operatives bapulakinga emundu. Teacher Lubuye waliwo akavidiyo kwatulaga nga abannansi b'ekitundu ekyo baagaana omuntu wabwe okutambula. Era ne bagamba polisi temumugyawo wano mututtira wano. Teacher Lubuye nga tusaba kugenda mu kalulu ka 2021 twalaba omuvubuka gwe baakwata omwana ne yeerippira ku mpagi y'ennyumba. Amagye ga Museveni gakubya abantu bonna. Omwana munezi ne yeerippira ku poles of the house mpaka we baamusiza nga talina ayamba. Bannayuganda kitegeeza nekkubo omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu regardless the assassination attempts zayitamu. Ebbanga lyonna lyagamba nti atambula mu campaign trail. Alise bannayuganda ekigambo ky'okwenunula nga bagamba nti tuli mu byamuzanyo tuli mu byaddala. Kitegeeza nti information ekomaawo. Kemba sibule n'akagambo kano. Teacher Lubuye bw'oli baawo oba bwe tuli baawo singa Museveni amalala tujjako omukulembeze waffe olw'eggwanga His Excellency Bobi Wine. Museveni ameekiriza sure and his abakona b'emikwano nabo bademapugazi bakozesa bagenda kumeekinga sure nti neggwanga teriddamu omuntu afaanako ne Bobi Wine. Aye Katonda kuma Ssaabasajja Kabaka n'omukulembeze wange His Excellency Bobi Wine nkusaasirako nnyo nga nange neesaasira kubanga wajja mu generation esinga obusiru ono ku lukalu lw'omuddugavu. Teacher Lubuye Mukama Katonda akukuuma. Amen. Hello. Sebo. Hello. Gwaliko Sebo genda maaso. Webale okuweereza Professor. Nkale Sebo nawe bali kubeerako. Nikale muganda wange. Kati otera nnyo okutuwa engero. Nange leero kantireko mu lugero luno olugamba nti ow'ebbanga otamuwemukira. Teweebikka. Teweebikka. Kati tugamba nnyo nti Abanyarwanda kyekizibu kyaffe. Kiki kye bakola ffe bannayuganda kitasobola kukola? Kuba mugezi notugamba teri muntu alina monopole ku mmundu, teri muntu alina monopole ku kwekalakaasa, teri muntu alina monopole ku kyonna. Kiki Abanyarwanda kye bakola ekyo ffe bannayuganda kitasobola kwekalakaasa okutuuka okubeekwasa nti kyekizibu kyaffe? Ekyokubiri, tugenda mu protest vote 2026. Bwe tunaaba tutuuseeyo. Tukikkiriza nti Museveni yawangula 2021 nga tukyalina n'abantu baffe be yawamba mu kalulu ka 2021. Bannayuganda tukkiriza Museveni atwale mu kalulu 2026 nga tukyalina abantu baffe abakyali mu makomero akalulu ka 2021. Bannayuganda tuleke kwekwasa bintu bitaliimu. Mbasaba Bannayuganda tukole buli kimu ekisoboka era nga Buganda bonna batutuuseyo tuleme kutuuka mu kalulu 2026. Webale okuweereza Professor kumire Ssaabasajja Kabaka awangaale. Amen. Hello. Yes, Teacher Jebaleko. Kale nnyo nawe Jebaleko. Kale webale okuweereza. Kale nnyo. Teacher ensonga yange ejja kuba ntono nnyo njoke nve wano. Nze Teacher ngamba kyemubadde mulina okukola mwe ng'abaweereza baffe mukikoze information mugituwadde ate ng'abantu bagifuna kyekituufu. Naye tukyalina okutya kungi nnyo mu mutima nti abantu tetunaba kwetereza kwewaayo oba kwesaddaakayo tugambe ekiba kibe kubanga tukyogenda okulaba bano abantu we tuli mu kweterereza mu western eyo we tugamba nti abali mu buyinza ba western ogenda okugenda kati mu west
oba mu western apartments ezitabeerangayo gyeziri, amayumba agatabeerangayo teacher bali mu gazimba. Industries nga bwolaba Museveni ali mu kwekweka muntu nga mu kyekyo ky'oli mu kulaba, businesses bazitandiseeyo, omanye ensonga lwaki tebyabeerangayo. Bino byonna bizze oluvannyuma lwa bino bye tulaba nti bano abantu beetegekera dda bamanyi waliwo ekijja. Naye ffe Abannayuganda ffe abatanaba kuvaamu okutya tugambe this is enough. Tubafubutule bagende mu western, when all has been done ne mu western tugende tubafubutuleyo. Kubanga tukimanyi era Abanyarwanda mwebali nga bagenda kwekweka mu western, abazze nga batugumbula abantu, naye nga singa kiba kiwedde nti neeri tuba kisobola okubalumbayo tugambe anoone yazimba wano eno ennyumba efaanana bweti, oba olyawo nabo tubagobe. Naye nze ngamba singa Abannayuganda ffenna tuvaamu okutiitiira ne twewaayo ne tugamba bannange kiggwa kigwe, kubanga strategies muzituwadde. Ate ng'olaba by'omu strategy gy'avaayo n'aleeta wano esobola otuyisaawo. But I don't know what's wrong with Ugandans. Nga nange mwendi. So nze Bannayuganda mbakuutira. Abantu be tutya bo batutya dda era bayetegekera dda. Tuveemu akatengo abantu bano tubalumbe bajja kudduka. Awasigadde musule bulungi. Kale tweyanza nnyo nyama. Hello. Hello teacher Nombuye. Wangi. Nkola musuza sebo. Nkale nnyabo nawe gyebaleko. Kale sebo webale kuweereza ggwanga. Amina. Distance nzire Busia. Ennyabo. Yina ensonga zange saatuzanya ndyagadde tutegere ffe Bannayuganda. Giyisewo mangu. Ensonga esooka we tubeera nga tulina enkuŋŋaana yonna nga ebadde mu lumbe lwa Segirinya tetudda waka. Nze sirina bya ku 2026 we tubeera nga tulina enkuŋŋaana yonna ng'abantu bangi. Tutambule walk to work paka gye tulaga. We tubeera abangi abasajja bwe tebagenda tusobola era tebagenda kukola kitona kubanga amaaso gonna gali ku Uganda. And they are not going to intimidate any Ugandan at this moment of time. They are 2026. Teri byakutuukayo. Ensonga yange eyokubiri. Nyinyi watu wa Busia mumeona mwaka wenu wa NRM vile ameongea kwa maiti ya Segirinya. Na mnajua vizuri what happened in Kenya. Mlikuwa mko kwa boda. Nikiona tena mtu mwingine amekubali huyu mtu wa mubaka wa Mono aberenga avao tina akapirira. Watu wa Busia wanaongea na nyinyi. Wasamia niko naongea na nyinyi kabisa. Temu kigeza ne mukirizo omusajja ono yakyobodde mubaka waffe ng'afude mu bulumi nga mwe mulireyo singa kati n'okwekalakasa kubeerawo mu abantu b'e Busia tasobola kutyobola muntu waffe we bati ng'afude mu nyinyi watu wa Busia. Nzize kusoga abasoga ndi bakobera baganda bange olunaku lwa leero tukooye bali kuyita abantu baife tuyina entebe yaife. Tetuyita kwikiriza mulundi n'omulala kutuuka mu 26. Abasoga ndi bakobera akaseera n'ekano mwemuke. Tetujja kukkiriza bino by'otugamba 26. We are not going there. We are not. Ensonga yange esembayo ndi muzadde tuli kuzaayo abaana baffe ku masomero. Mbadde nsaba neegayirira abasomesa mmwe mu masomero gammwe. Mukkirize ffe abazadde aba wansi okubeera nga tutungira abaana baffe uniforms zaabwe ku masomero wabweru. Temujja kutugamba nti leeta omwana essomero uniform ya mitwalo 25 singa nina abaana bana. Mwagala tulemesa kusomesa n'abaana baffe mu munaku we mututaddemu. Mwagala tulemesa. Give us option. Kale nyabo tweyanzeza nnyo. Anyone who can whatever uniform for the kids basobole kubeetungira wakanete mujja tulemesa ntino mulina okugula uniforms z'abaana mu masomero. Mbeegayiridde tulina ababaka mu parliament abakyala naye tebayimiriddewo ku lwaffe. Nze ndi mutunzi wa kyalaani tutunga byalaani we tutuuka nga tutunga uniform z'abaana tubatwale ku masomero babigaana tugamba ntino you have to buy uniforms at school. Ogenda kukola research bagenda ne baleeta abantu baabwe batunge uniform ezo nga gwe tolina kyogenda okukola. Uniform emu 25 woobeera nga olina abaana bana ku ssomero lyerimu akukadya tonaba kuteekako
medical requirements. Abazadde mwagala tugendewo. We are having member of parliament there. They are not talking of anything. Akalulu katuuse bagenda kubeera nga bajja ng'olonda nze ebyo tebitugenda bikiriza. Enough is enough. Wezuule nga tugenda kufuna enkungaana yonna oba mu Busoga region oba mu Teso region oba where. Please let us march. Okay. Let us march where we are going to go. Oh. Hello. 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 Wanji nyabo. Nkulamusiza Teacher Jebale. Kale nyabo nawe Jebale ko. Kale ne bana Uganda bonna bali kutuma lamusiza. Kati teacher nange njagala kwogera ku nsonga ya 2026. Enyo. Nzikiriziganya n'abateesa bonna bavudde waggulu nga abagambye nti 2026 tetuna kye tugenda kujjayo olw'ensonga zino wammanga. Ekisookera ddala ffenna ekyabeera mu 2021 twakiraba. Abantu baavaayo ne bavootinga overwhelmingly era ne tuwangula akalulu byabakama na declaringa bya declaringa oba yali ku gun point kyonna kyonna kiri. Museveni tumujjukira bulungi mu kaluka e Kayunga yagamba nti omuntu NRM gwebeesazeewo gwaba bagenda okulangirira n'ekitegeeza nti ebyokulonda okulangira pulezidenti waffe tebigenda kusoboka. Kati ne mbajjukiza n'ekira nti pulezidenti lumu yali emunyonyo n'agamba nti tetudda mu kulonda Museveni ng'akyali mu buyinza. Kati bino bye tumulaba ku BBC ne CNN nga international media mu interviewing about 2026 ebyabyogera because of international politics kubanga singa agamba nti sidda mu kalulu bagenda kumubuuza kati